Bannayuganda basituse. Bannayuganda bekungaanidde ku kitebe kya World Bank ekikulu mu ggwanga erya America nga baagala okwebaza World Bank omulimu gwe yakoze ogw'ettendo okulaba ng'esala obuyambi ku ggwanga lyattu erya Uganda okulaba nga baagala okunafuya Mwami Museveni ne gavumenti ye. Bano bakulembeddwamu amyuka omwogezi w'ekibiina kya National Unity Platform omukulu Waiswa Mufumbiro. Bwe batyo n'abanene mu kibiina kya National Unity Platform babawerekeddeko era nga babaddewo ng'abasaale mu kwekalakaasa kuno. Bano bagattiddwako bannayuganda abawangalira mu ggwanga erya America era bonna babaddewo okulaba nti battukiza omulimo guno ogw'okwebaza World Bank, omulimu ogw'ettendo gwetandise okukolera Uganda kubanga babadde baludde ebbanga nga bawa Uganda ssente naye nga ssente ziweebwa eggwanga lya Uganda tebamanyi bituufu ki bye zikola. Bannayuganda bavuddeyo ebiseera ebisinga nga beekubira enduulu bazze bagamba abantu abo nti Museveni gwe muwa ssente mumanyi ebituufu byazikozesa, mbutuufu nga nabamuwa ssente tebamanyi bituufu ki bye zikola. Okutuusa World Bank lwe yavuddeyo n'etandika okutunula mu nsonga ezo n'erabamu nti tuzze tuwola Uganda ssente okukola enguudo ki ze balina ezirabikako nga mbutuufu naawe ozinoonya ne zikubula. Bwe batyo ne bagamba nti g'amalwaliro kiri kitya tubawola ssente bazimbe amalwaliro agali ku mulembe naye lwaki abanene mu ggwanga lya Uganda bwe balwala babasindika eno ewaffe mu America gye babajjanjabira. Abantu bano bagenze mbutuufu okinoonyereza nga balabira ddala nti ensimbi eweebwa Uganda eriibwa buliibwa abali mu gavumenti. Bwe batyo babataddeko ekkoligo ne babagamba teri kuddamu kuwa Uganda wadde ennusu ekikumi kubanga ensimbi ze tubawa temuzikozesa ebyo bye muzisabira. Bali mu kuzikozesa kunyigiriza muntu wa wansi, bali mu kuzikozesa kuzannya byabufuzi okulaba nga beetangira abo ababavuganya okubajja mu buyinza. Nabwe gutyo World Bank n'ekikola Uganda bafunye akamwenyumwenyu. Abantu bano abakedde okweyiwa ku kitebe kya World Bank mu ggwanga erya America bagamba weewaawo mwatukoledde ekyo ekintu naye tetwagala mutuule butuuzi mukome ku ekyo mulowooze nti biwedde. Twagala mujje mulondoole ensonga z'Abannayuganda abattibwa kubanga fayini muwadde muwayo ssente musaza obuyambi temukyabuwa Uganda naye abantu ababadde battibwa bo bagenda kuliyirirwa batya. Babagamba nti ffe tuttibwa mmwe musanyuka, tuwambibwa mmwe munyumirwa, tukolewako ebikolobero byonna ebyekko nga bitukolako ye mukulembeze w'eggwanga yennyini temulina kye mukolawo. Bannayuganda bakombye kwerima bagamba nti World Bank balina okukolawo ekisoboka ekyenjawulo okulaba nti ekintu kye bayogedde nti tebagenda kuddamu kuwola Mwami Museveni bakiteeka mu nkola, baleme kubyogerako bwogezi kukyamuukiriza ate bugenda okukyenkya ku makya nga bagamba nti Uganda bagyongedde obuwumbi bwa $1 bwe buti. Bano era basabye World Bank nti eveeyo ebanje mu nnambiro ssente zeyawa Mwami Museveni kubanga bazze batuwola emirundi egiwerako nga n'ensimbi ezaatuwolebwa tezinnaba kuddizibwayo wabula ng'ate emisingo gye bateekayo by'ebimu ku by'obugagga by'eggwanga Uganda bye lisuubira okwesigamako. Bagamba nti bwe baba nga basaze obuyambi obubadde bujja Uganda, World Bank eveeyo bunnambiro esabye Museveni ayikwate ssente zaayo ntuufu zebadde mu banja obudde bwonna azisasule mu kaseera ng'akyali mu buyinza kubanga waviira mu buyinza agenda kulekera eggwanga Uganda ekizibu ekisinga okuba ekinene batuuke okuwamba ebyobugagga by'eggwanga Uganda babitwale ng'ate ssente World Bank zeetuwola tezaayamba ggwanga Uganda, zaayamba muntu ssekinnoomu mpozi awamu ne famire ye. Bwe batyo abantu bwe bakedde okwesala akajegere beeyiye ku nguudo za America. Olwaleero bajjumbidde babadde bayitirivu obungi era ng'omulimu gutambulidde ddala bulungi. Nkakasa nti abantu message eyo bagitutte aba World Bank, nkakasa nti bagenda kuteeka mu nkola ebyo ebibasabiddwa bannayuganda. Waiswa Mufumbiro nkugambye nti yakulembeddemu ekiyiwayo ekyo ekikwedde okwekalakaasa olunaku olwaleero era ndowooza Mwami Museveni akalira akawulira kuba ebyo byebintu byasingira ddala obutayagala kubanga akimanyi nti bwe bakola okwekalakaasa okwo tekukoma bukomi awo abantu bali abazungu babiteeka mu nkola ne batandika okulondoola biki ebigenda mu maaso. Kakati akalira alabika akawulira kuba kusitudde n'abanene abavudde mu ggwanga erya Uganda ne beegatta n'abaana abawangalira mu ggwanga erya America. Sooka olabe embeera bw'ebadde ng'okwekalakaasa kuno kugenda mu maaso. Our plea to the World Bank
Our plea as a people to the World Bank is that the formation of the World Bank will ensure that there is economic equity across the world. That is why it is called the World Bank. And the management of our finances are mostly sanctioned and administered by the World Bank. That is why whatever economics fails us, it is as a result of the management of the World Bank. They are responsible for the loans, they are responsible for the guarantees, they are responsible for the financing of different projects. It is therefore very important that the World Bank recognizes the fact that human rights cannot be segregated. Human rights are universal. The universality of a human person to live is enshrined in all the chapters of the UN Charter. Therefore, it is important that the World Bank, just like it talked about the airlines just recently, talking about something done. Yes, you may have taken a stand based on the it does not stop there in Uganda. It goes to the torturing of the citizenry. It goes to the corruption of those that are in the regime. It goes to the torture, it goes to the murder. And that murder is the finance that you give to them. The dictator has not accounted for the finances for the last 36 years, and yet you continue to give him unsanctioned loans. The loans you have suspended, some of them as Uganda, we are not even supposed to pay them back, because we have never agreed to those loans. We have never sat as a country to give our money to borrow our lives, to put our lives as security for your money to be tortured, to be killed, to be segregated, to be dehumanized. Because these are facts. The lenses you're using, them drop down on those other rights, and the very lenses you should use to look at those other rights that they are using in the political system. You should not segregate your lenses to only isolating yourself to see what favors you. You must look at what favors the citizenry of Uganda. And that is our position. That is our call. We can fight this war back home. The only thing that is stopping our fight is your finances. We want you to stop financing your life. We are not here to seek for your intervention. We are here to stop you from financing the dictator. That's how the citizens of Uganda can take him on. We are here to tell you that back home we are ready to take on the dictator. You are financing him. We are here to request you to stop financing the dictator, to stop massaging him, and then we can assure you the next time we are here, we shall be a liberated people. We shall be on those streets, remembering the people of America, remembering the World Bank that is stood with the people of Uganda and stop impunity by funding them. People power, our power, our power, people power. For you who are here with us, just continue being committed and consistent. The results are there. The results are there. The dictator is shaken. Let us give ourselves a timetable because we are not following this timetable. Yes, sir. Our own timetable. I can assure you, we will come up with that. We will come up with that. People power. Our power. Our power. People power. Can you be everywhere? Kona mama kona. Kona. That's it. Kona mama kona. Kona. That's it. Abali bagala Uganda okunyeza. Bakirekere changu ya kisobola. Kona mama kona. Kona
mame kidogo abali bagala Uganda okunyediza mugirekere Bobby agisobola kona mama kona mame kidogo abali bagala nopu okunyediza oyo Bobby Wine atusobola kona mama kona mame kidogo